Muyimbi Douglas Mayanja abasinga obungi gwe mmanyi nga Palaso alangiridde nga bwali muwagizi wa NUP era president we ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujja kubanga tutegeera mu maaso nsonga ki kyekimuviiriddeko byonna ojja kubanga obifuna. Ate omuyimbi Lily Puzzle avuddeyo n'alangira bannabyobufuzi abatayagala kuta ssente byonna awo ojja kubanga obifuna. Ebyali enisikini biri bitya, abawagizi be bavuddeyo kwekalakasa lwaki, byonna waneno ku NCK TV. Kugamba bugambye nti mukwano we subscribing nga obanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing or liking bingi nnyo byogenda okubanga ofuna era tosaanidde kubanga osubwa yadde akatikitiki kamuwe kati. Tutandike n'omuyimbi Palaso. Amanya ga matuufu ye Pius Mayanja, sorry, ye Douglas Mayanja avuddeyo n'alangirira mu butongole ng'ayita ku mukutu gwe gwa X n'agamba nti kano ke kadde ke tulina okuba nga twembulensinga change era naye nakoobola abayusi bonna baveeyo tukole ki, twembulensinge change, nti ebintu byonna essaawa yakakati buli kimu kiri mu ngeri kale mu mbeera etategerekeka, so twetaaga okuba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Era n'alangirira officially nti ye muwagizi wa NUP, nti era mukulu President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ye president we. Wabula kino kirese abantu nga beebuuza, ono byayogerako bituufu? Abamu ne batuuka okugamba nti nedda, oyo ndowooza eri akasente kololo kaaganye, nti oyo tumumanyi. Abamu ne bagamba nti oyo mugezi ayagala bakwata ku maaso akole konsati, mwe mugende nti oyo ewaffe mumale omuwagira, ate nkya mujja musanga mu ofisi ya Balamu, luli musange mu ofisi ya Mukula, luli musange mu ofisi yani, ng'amaze bakola mu ssente. Bigambo by'abantu si byange. Ezo reactions z'abantu zibadde bakola ng'agamba nti abantu bano bazibu abo, nti si bangu bakutegeera, nti waliyo kitegeeza ekiganye saidi zeeri gye babadde yonna bulijjo gye tubalaba. Ate kati addukira eno gy'amanyi nti wanaateekawo agambe nti kati ndi wenkyukakyuka, abantu bagambe yoyoyoyo tukwaniriza, ate enkeera yali ati nnyina konsati, abantu badduke bunambiro. Abamu bagambye nti ffe twababuuka, naye nga byonna tujja kubanga tubifuna. Ate ye omuyimbi Lily Puzzle talina bigambo biwoomu eri abanabyobufuzi. Abagambye mbu balemera ssente mbu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ye agambye nti bweteefuteefu okubanga ayimba kubanga guli mulimu, nti w'omuyita ku kampeni z'ajja kuyimba, mbu naye tebata ssente. Sasula abayimbi bajje bakukolere, nabo balina famire ez'okulabirira. Etegedde tokute ku ssente za iPod, gwe owa dipito zikuteeko, owa jema tozikuteeko, ate nga ka budget mukafuna. Oyagala abayimbi bajje batuuyane amanyuma, batuuyane enkwawa, oli kusimpa se omaro gambe thank you. Abantu bategeera nti iPod yebawa, kwatako kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbire. Mu nkyukakyuka tetuyinaamu department y'abakitunzi ba struggle. Oba singa osanga ebaddemu Lily Puzzle awo walikoze budget gy'oyagala ne bagikuwa n'obeera kitunzi wa struggle. Struggle eno ebizibu byaffe by'ebikitunzi byayo, ebitukoleddwako by'ebikitunzi byayo. Eddagala eritali mu ddwaliro kitunzi wa struggle, enguudo embi kitunzi wa struggle, abakyala abafa nga bazaala mu malwaliro kitunzi wa struggle, abalwadde abeebaka ku seminti emulago kitunzi wa struggle. Tekitwetaagisa kuteeka mu ssente zonna okuleeta omuntu okwogera ku bintu ebyo, kubanga gwe bino byogenda okwogerako olabika sinadi owangaalira, abula boogenda okubagamba babimanyi nnyo kubanga bo gye bakola ki, gye bawangaalira. Kati tetuyinza kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu. Bwe kiba kitwetaagisa kusooka kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu, kitegeeza tuli mu kuwaayiriza gavumenti ebikyamu ebyo tebiriiwo. Gwate Mukama omuwa ssente mmeka okussa, oba omuwadde ssente mmeka mu kitabo kye okwogera ebigambo ebyo by'oyogedde? Lwaki then ffe tulina kusooka kukuwaayo ssente okwogera ebikyamu? Lwaki tulina kusooka kukuwaayo ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga?
Kibanga tulina kusooka kukuwa sente kireza tugera waayiriza gavumenti ebikyamu tebiriyo. Ate olaba n'abalina okubyogera tulina okusooka basasulayo ku kasente. Mukulu liri pazo ebizibu by'abantu bireekaana nnyo okusinga eddoboozi lyo. Tokolangayo ku luyimba luyinza kubeera lawuda kusinga bizibu by'abantu. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kusibwa kwa Dokita Kizza Besigye. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kutta basiraamu. Toyinaayo luyimba lw'amaanyi lusinga nguudo mbi. Era sisuubira nti wali okubyeko hiti esinga okufa kwa Sseggirinya. Ebizibu bino bye byatukuuma. Era tetwetaaga muntu yenna bitujjukiza kubanga buli lunaku bitweramba. Bw'obanga olina okusooka okufunayo ku kasente obijjukiza abantu, kitegeeza naabo b'ogenda okubijjukiza balina kusooka kufunayo ku kasente okusobola okubitegeera n'okusobola okubirwanyisa. Ffe embeera gye tulimu yeetujjukiza si mmwe. Ate era njagala okukutegeezaako nti ne bwe tuba tusazeewo tukuwe ssente, tusobola okubeera ba highest bid okusinga Museveni eri omuntu alinga ggwe. Liri pazo ekyatugattira awamu yali mbeera gye tuyitamu nga bannayuganda. Gwali mwoyo gwa ggwanga tebyali byanfuna. Oba osanga ssenga twakizimbira ku musingi gwa byanfuna okuva mu ntandikwa ssenga kyayiika dda. Kubanga kuffe tewaliwo alina ssente nnyingi kugenda mu Museveni mu lutalo olw'ebyenfuna. Era tuyinza kubeera ba highest bidder ku muntu alinga ggwe kusinga Museveni. Ye bwe tuzikuwa kaŋŋambe tukuwadde akakadde ye n'aleeta obukadde 10 then kye kiba kiddako. Olabye obulabo obuli mu kuzimbira ekintu ku musingi ogw'ebyenfuna. Gwe bw'ojjanga nina kukuwa ssente ate nga n'omulaba agaba ssente. Ssente ze ŋŋenda okukuwa ntono nnyo ku mulabe z'ayinza okukuwa okulya ebigambo byo. Era singa gwali gutyo, senga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yakisigalamu yekka. Nabwe ekito ssebo mukama wange, situyina ssente za kusasula bajja kutuyimbira ku kampeyini. Kubanga tewali ayina luyimba luleekaana kusinga bizibu by'abantu. Tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti ku makya sukaali yannemeddeyo ku dduuka nga ssente siziweza. Tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti maama wange yafa olw'eddagala eritali mu malwaliro ga gavumenti. Nabwe ekito gwe bw'oba oyagala ssente okusobola okutujjukiza, meaning toli wa mazima. Toli wa mazima. Bw'oba olina kusooka kufuna ssente okuzibuka amaaso okulaba enguudo embi, okulaba abavubuka banno nga baggweera mu makomera, okulaba abavubuka banno nga bamala okusoma ne batafuna mirimu, okulaba abakyala nga bazaalira ku seminti mu malwaliro ga gavumenti, okulaba nti abalwadde oba abaana abato abazaalibwa e Kawempe baafiira mu incubator mbu amasannyalaze gagenda nga gavumenti teyina standby generator oba temwalimu mafuta gasobola kugitambuza, obeera toli muntu mutuufu. Tuba nga tulina kusooka okukusasula okulaba ebintu ebyo era tugenda kubyogerako ng'obijja ku mutima gwo. Wabula ogenda kubyogerako mu ngeri y'aba mpaddeyo kati. Esswala toyina kugisaala olw'okuba bakusasudde. Era bw'ogisaala ng'olina gw'oyagala okusanyusa, esswala ebeera tetuuse. Esswala tuginuulira azini okutoola nniya, okunuulirira. Esswala tugitoolera nniya, tetugisasulira. Era y'ensonga lwaki tewali muwendo gwa ssente gw'oyinza kuwa muntu yenna asobola okukusaalira esswala. Esswala yeggwe alina okugyesaalira. Then abalala gwagikulembedde bakwegattako bugassi nabo ne basaala. Kakati esswala y'enkyukakyuka twagyekulemberera ewatali kusasulwa. Yenna wenna awulira ng'oyagala kugidda emabega, layini weeri naye tewaliiwo imaamu
asimba ku muzikiti awo asimbye abantu layini nti buli ayingira 15,000 nebateekawo n'ekizina buli ayingira 15,000 buli ayingira 15,000 omusiraamu kyakola kwaziina bw'otasaala bibeera tebimukwatako kubanga obeera toyamba ye nabwekiti abayimbi mwenna abaawulira omulanga gw'enkyukakyuka yenna ajja n'atwegattako obeera weeyamba obeera toyina gw'oyamba kuba bano boogenda okugattirako eddoboozi be bawagizi bo bwe balwala tolya bwe batajja mu shoozi zo tolya bw'oba tewabasasula kujja mu shoozi zo kati ate nabo bategese gwe lwaki oyagala obasasuza okujja mu yaawe gwe kitwale nti bw'obeera ku Afrikano otegese sho n'abanyigirizibwa bwe bagamba nti leero tuli kasaawe ka Kaale Nateete nabo babeera bategese sho bwe baba woba gwe tebaakusasuza nga si gwe yabasasula nga bajja mu sho oyo lwaki bo balina okukusasula kwokugenda mu sho yaabwe ayagala ssente genda ewa Museveni ayagala eggwanga jangu ewaffe tewaliwo ssente ze tugenda kukusasula okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga tumanyi bye twogera ge mazima tetulina muwendo gwe tuyinza kukuwa okukwogeza amazima kubanga teri yali asasudde muntu ssente okufuuka omuntu ak'obuntu kalimu amazima ak'obuntu kalimu okulumirirwa ak'obuntu kalimu okukwatibwako kati ffe tukusasula ssente okufuula omuntu maama we yakuwa mmeka okukuzaala naffe tulyoke tukuwa ssente okusobola okukuteekamu ak'obuntu fulumya ku bajeti essente tujje tukuyimbire mu kampeyini kyagulanyi eyo egundi kampeyini tezibeera zize kampeyini zange omuwagizi wakwagala ennyo kampeyini zange music consumer Kyagulanyi akyali naye ate kiba kyetaagisa okumuwaayo ku kasente bwe gubeera gute kubanga naye ayamba nze ate gwe bw'oba owulira nti okujja okuyimba obeera nina okukuwaayo ku kasente era obeera onnyamba buyambi naye saasira ate onatya ng'agenda kusibwa suubira okuttibwa suubira okukolwa ki ate ye aba tannyambye buyambi eyo gw'osaba ssente so eno kkoozi yaffe twegattira ku nsonga za ggwanga era ekyatugatta mazima yensonga lwaki bw'obulwa amazima mu ffe ng'otambula ng'ogenda abajja olw'ebyenfuna baavaako dda kakati gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye otherwise awo mugende ewa Museveni atalina gy'asuubula nti yeetaaga amagoba ye ssente aziiwanga jjenje oba aziiwanga mukazi nakyagaba weyeegabula ku bizinga seeno waffe ffe tetulina ssente za kubawa tetulina ssente za kubawa era abayimbi njagala mukiiga okuva n'olwaleero bwe mujja ne muyimba temuyamba Kyagulanyi mweyamba temuyamba Kyagulanyi mweyamba mulekeraawo okwefuula ab'amakulu n'okwewa amakulu bwe mutalinanga makulu gwe bw'oba owulira nti Kyagulanyi abifunamu nnyo ndaba naye agenda mugundi Kyagulanyi olowooza mu lubuto lwa nnyina yamalayo emyezi 16 yamalamu 9 nga ggwe naye funa empapula ogende weesimbewo ye yakugaana ossoma bwebyo byanfuna gwe lwaki obitya abasajja bakambwe temubaleetako bbugwa naye noga Kyagulanyi ali mu bizinensi ze nga ggwe n'okuboogerako batya ng'osiiba ogamba bavubuka oyo ajja kubattisa nange buli amusemberera afa abasajja bakambwe then muwe saluti y'okuyimirira mu bakambwe era musseemu ekitiibwa kingi nnyo y'okusobola okuyimirira mu bakambwe kati kitegeeza bw'aba ataddeyo saddaaka y'okuyimirira mu bakambwe aye toyinza tuga nti soke tukuwa essente naawe ojja omugattireko ku ddoboozi naawe ojja oyogere ku bikyamu ebigyamu kati oli bw'anaakuwa nga bivaawo Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'enguudo ziteredde Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'amalwaliro gateredde mulimu eddagala olwo yogera ekintu ng'okyogera lw'amazima si kukwenya
bino si bya kuba bulango bwa simu nti alina iPhone omusanga alanga ayiteero kubanga mukwenyi mukosi. Bino si bya kuba bulango bwa motoka alanga pasa ate yavuga Benz. Bino si bya kuba bulango, si bya nfuna, bino bya ddala. Era ensonga lwaki ekitukuumye tubirimu n'abantu ababirimu ddala ababitegeerera ddala nga tebalina kye babinoonyamu kisukka ku nkyukakyuka. Kati gwagala ebyenfuna genda otemeteme nnyoko omundeetere mbagula mirambo njigula wano. Genda otemeteme nnyoko omufumbi omundeetere mubutemu ssupu ndi musezi. Gwe bw'oba owulira oyagala byanfuna genda otemeteme nnyoko omutunda era akaayi ndaba muli beera akaayi. Mutunze tunze abantu bw'oba owulira oyagala ssente. Bino si byakwakitinga. Mwakitingi ewali ssente. Bino bya ddala. Y'ensonga lwaki n'abaagenda tebannadda. Kaigwe wayi mumusoko tuwe ku ssente. Kati bw'oba owulira ng'oyagala ku ssente nawe tandika ekikyo. Okitidde. Abasajja obatidde. Kati we yakitandikawo ekitiibwa. Muwa abantu ekitiibwa. Gwe bw'ofiirwa tuziika. Ffe tufiirwa nti ate mumpeereza ez'amafuta. Diri pazo. Bwe nnyiiga nga tonziigiddeeko nga munywanyi wange kya buntu naye tekitegeeza nti obutaziikako bwalemezza omulambo ku ngulu. Meaning okujjako kwa buntu era tusanyuse nnyo. Naye tolowooza nti kwe kulina okutujjukiza ebizibu bye tusiibamu. Kwe kulina okutujjukiza abakyala abafa nga bazaala tubabeeramu. Kwe kulina okutujjukiza enguudo embi tuzitambuliramu. Just bw'ojja n'oyimba ekyo tukiyita mukago n'abantu. Actually gwe aba yeeyamba wabula si ggwe abeera abayamba. Guno gubeera kutta mukago n'abantu. Nakuba wansonga lwaki tewabasala okubawagira. So si nti mbeera ngenza okubajjukiza ebizibu ate ebyabwe obibajjukize. Era banaakuwa ssente naye tobibeera bize. Ebizibu byabwe teweetaga kubibajjukiza. Mwanti mbeera ngenda kuyimba mbasanyuse tulina bajeti ya entertainment kubanga tewali kyetusasula kyetusanyusa. Katugambe liri pazo ze obaddewo mulaale nga bw'osaba kuli siti katuteekeko ki. Taba entertainment baatutte zino tusanyukira ki era tujaguza ki ekyo ekitusanyusa. So bw'ojja obeera ozze naawe kweyamba kujjukiza bantu nti naawe obabeereddewo so si kubajjukiza bizibu byabwe. Gwe bw'oba owulira nti ogenze kubajjukiza bizibu byabwe naye nga mu kubajjukiza ebizibu byabwe ate osoose kusasula then ate nabo kitegeeza balina kusooka kusasula okutuwa akalulu. Tugenda zijjawo esasula eggwanga lyonna. Ye abafu oyimbewo ki enkudi baba wamma genda osisinkana abatamiivu nga bakusaba obasanyuse. Kituufu esobola okuba yakukolera ssente n'emmini nnungi kirawo ng'ate mu ddansi si mu kkanisa n'emikolo egy'ekirabufu. Ennyimba zo ziyinza okuba ennungi mu benzi mu bakaba mu baki si mu baagala okwenunula. Kubanga eno mu kwenunula twagala n'okununulirayo ensa. Eggwanga bw'ogamba nti okulinunula mubamu bingi ebifudde si byanfuna byokka lwakuba mmwessira muliteeka ku byanfuna. Naye ggwe wennyini oli kabonero ka ggwanga erifudde nti eggwanga lyafiirwa ensa. So sisuubira nti music wo amala okukunga abantu okulonda enkyukakyuka okusinga ebizibu byabwe. Ebizibu byabwe bibavugira mu kutu okusinga ennyimba zo buli lunaku. Kubanga bantu bebamu bebasiiba enjala ne banoonya fiizi ne bamala okuweerera baana baabwe ne batafuna mirimu nga bababuuza ani akusinze ne bagera mu bwakadamba ne bafiirayo. Kale abantu abo toyinza kubajjukiza bizibu byabwe. Ebyokumala okulima vanira ne bamutema ebbeeyi kiro kimu.
ebyokumala okulima entangawuzi ne bazitema ebbeeyi kiro kimu, ebyokubalimisa mulinga n'abulwako akatale, babimanye ebizibu byabwe. Toyina kyogenda kubibajjukiza era ssebo bw'oba obadde oyagala kugezaako kwewa self importance. Toyinaawo. Siraba nnyo makulu go. Siraba nnyo makulu go. Era ssebo mukama wange bwe biba ebyeggwanga gwe tebikkwatako, tetuyinza kukaka kubyogerako kubanga tetuyinza kukaka kusaala kiyamba ggwe, tuyinza kukaka kuwazzako oba ndobolo oba kimu kya 10 kiyamba ggwe. So situyinza kwegayirira nga n'embuzi gye batwala okulya omuddo ekigikubye emiggo ndi nkutwala kulya, ate lwaki omumalako emirembe? Kati ffe tetuyinza kwegayirira kututwala okulya, tekijja kusoboka. Tetuyinza kwegayirira kututwala okulya era totuyamba buyambi. Bw'oba owulira nti olina kye wali okoledde struggle, alhamdulillah wali weeyamba. Kuba at the end of the day nalaba era gemaanyi ko wasiizi yanogene wa Museveni mulyayo ke mulyayo n'otandika okufuuka ekizibu meaning mu buli kyokola oba weeyamba oba tolina gwokola ki gwoyamba. Kaleka kuddaawo mutuwe ku ssente eza iPod, mutuwe ku ssente tujje tubayimbire, era bwe mutuwe ku ssente ne tujja ne tubayimbira then katuba na nsonga ki ate? Lwaki tuba tukampeininga ffe abalina ne ssente ez'okugabira abazze okuyimbira mu struggle? Museveni otuba tukyalwanyisa waaki nga nammwe abantu abamu tulina kusooka bbawa ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, tuba tetuwayiriza muwayiriza. Bwe tukuwa ssente ne bibaawe tunazikummanga bivaawo. Awo omuvubuka eri Nateete nali siina mmotoka mu biseera ebyo najja yeko ina pick-up gye nkufunidde mpa emitwalo 25 ne mugamba ate singa mbadde njiina pick-up mba njagala yaki kitegeeza mba nkola. Kati senga tubadde bulungi ate enkyukakyuka tuba tujjagala yaki ffe abalina ne ssente ez'okusasula abajja okuyimba mu campaign, then ate enkyukakyuka tuba tukyajagaza ki? Enkyukakyuka le tuba tukyajagaza ffe abalina n'ez'okuwa omuntu alinga lirippazo, ffe abalina n'ez'okuwa omuntu awemulanga lirippazo. Kati ojja obagambe ki? Bonnabulira mu mabina g'omukazi juzi baba obiwulidde byebyo amugambye munnange ffe tetulina mu department eyaki ate era yo teriyo byanfuna nti woba ogenze ng'osazeewo kubanga oba campaigningerako biba bya bwereere. Bw'oba oyagala ssente mugende eri gye bagaba nti waliwo abazirina abazigaba nga ogenda kuperformingayo kuba campaigningerako zibaawo nti mugende eyo. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga nyiga kadde ebisigaddewo nkoma nabyo tova.